bakubira aba government balabe nga bamugirayo bamuterereza ku Melbert bikyali bizibu. Ati lwaki yagenda mwekizairo yali agenza owummula. Zena akafuna video nyanga tezikwatagana waliwo ya nika ngeri side emu waliwo amabere nga gali wabweru bana videos abana bazintera mu inbox ngamba bano chichi baziwa bawo anti ze president wa TikTok aliyeyo bamusunga bagenda mulabisa mpaka kuwulira bubi nekirala kinawulidde waliwo ankubidde nangamba n'akalimu wali ku gundi mye iwa kusoroti mye kagenze bakakansolinzeemu olwo olugambo Pastor Mondo yankubidde n'alumpa oba bituufu oba si bituufu simanyi. Pastor Mondo jangu anoolumpe yankubidde ku makya n'alumpa butereevu nga tatumidde muntu yenna. Akalimu mye akalimu mye akalimu kagenze. Pastor Mondo yankubidde zwadde ssaawa 4 ez'okumakya n'alumpa olwo olugambo. Musalenji gy'akawumbi babikola babimanya nigo walagira okutegeka ekivulu gosasula tubulireyo omuntu omupromota gwalagira nti nkulagidde geno tekeka ebivulu ani wantwalanga ebintu byekapeeka nga muzayi agenda okugulawo ettendekero lyo bakwata obuwumbi busatu ne babuwa ba Aliet batwakwadde emitwalo 2 twalekananga ku maledi ya mativi ku social media buli wamu mututamizza ekibiina kyammwe mu basajjamu mutwetedde obusungu ku mitima mutwetamizza sale musalo twetedde ennaku ku mutima singa at least toziba otandegene nti wateziriwo bubeezi naye abantu boziwa nga ate tebabagattako abantu boziwa nga tebabagasa abantu bemuwasane nga tebabawagira mutwetedde obulumi ku mutima ne tubakolera musobole okubeera mu bifo bye mulimu ne tuwunzika nga tukaaba naye nga abatabagasa mubawa ssente. Essaawa ya leero ntunulira Alien Skin mumutunudde mwenna namba mugambye nolajja mu State House teraba muzeeyi omwana oyo singa n'agatta ku Bobi Wine babafukire ekizibu mugenda gamba kyensi nakuweza buli bintu byonna bawadde ng'oteekako butesi buntu bwoti singa essaawa leero Alien yeegatta ne Bobi Wine munoonya kuddamu kutta bantu ensi mungera gigamba ki omwana alina komanda abavubuka bamuwulire babafaana batana abasajja bakulu n'abakadde n'abato n'okumusabusa ku payroll nti buli mwezi Alien Skin afuna milioni 10 alisa abaana oba mumugulire ekitaka atwalewo abo abaana babazimbire babeere n'agagaya yegigafuna emirimu temukisobola singa abavubuka abo beegatta ku Bobi Wine singa bayingira politics ne babafuukira ekizibu ensi mungera gigamba ki ti mwamutunuliranga nga mumulaba mwamulabanga nga akula nga mumulaba temwamufaako temwamwanguyira mutegeeza ki basajja mmwe muli balungi mulina emitima emirungi naye amazima gali temusima bantu abakolera. Ono ye munnayuganda omutuufu, ono presidential advisor era mukyala muyimbi celebrity mu Uganda mumanyifu. Ono Kadaama yali asiraanidde mu nsi z'Abawarabu. Jennifer Furufiga n'amuyamba okumuzza e Uganda era n'amuyamba okubeera established mu Uganda, n'amuyamba okumufunira omulimu mu Uganda era n'amuyamba okumufunira capital mu Uganda. Jennifer Furufiga ye yafuula Kadaama oba Ssekadaama ensonga ng'amutembeeta mu bannamawulire era n'amutembeeta mu bagagga mikwano gye. Jennifer Furufiga yatwala Ssekadaama ono mu bagagga nga General Salim Sale, n'amutwala ew'omugagga Ham, n'amutwala ewa Mama Fiina, ate era n'amutwala ew'omugagga gwe bayita Sula Motors. Era Sula Motors n'awa Kadaama ono omulimu. Naye balwanira ki? Ate nga bonna bawagizi b'NRM, ate nga bonna bawagizi ba President Museveni.
engabana yagaana naye Sekadaama yeeyo ensasula gy'obadde olina okusasulamu Jennifer Full Figure eyakujja ku mugo gw'entaana bano bombi mbalaba naye ate ono mumanyi kubanga presidential advisor mukyala muyimbi ate nga celebrity Jennifer Full Figure ye mumanyi ono Bukenya simumanyi naye nga ate mulaba mugoberera nga bloga sirina kirala kyonna kye mumanyiiko kitegeeza abantu bano ababiri mmanyiiko omu wadde nga noono mulaba njogeddeko ne mwami Bukenya emirundi egisukka ogumu esatu ena ekyamazima inze Bukenya ampisa bulungi naye ekibuzo kiri kimu Bukenya Jennifer Full Figure bw'abeera nga akoze ensobi bw'obeera nga tosobola kumulwanirira ani gw'osobola okulwanirira mu Uganda Jennifer Full Figure yalwana bwezizingirire ove mu bawalabu gye wali ogenda okufiira mu biseera bya COVID Jennifer Full Figure n'alwana bwezizingirire obere established ng'akutembeeta mu bannamawulire nga buli lwaba agenda okukola interview omubeera ku kido olabikire mu kamera ng'ekigendererwa kya Full Figure face value bannamawulire bano batandika okukolagana naawe nga tebakutya kyakola Full Figure n'akukwata ng'omugugu gwe n'akutwala mu bagagga yakutwala wa Jenosali Musale n'akutwala wa mugagga Hamu n'akugulira n'emmotoka n'akukwata n'akuintroducing ewa Mama Fiina era n'akutwala ew'omugagga gwe bayita Sula Motors awe mutundire emmotoka Sula n'akuwa omulimu ku lwa Full Figure kitegeeza Full Figure yaba yakuwa omulimu mu Kampala kubanga singa teyali Full Figure tewandituuse ku Sula Motors singa si Full Figure tewandituuse wa mugagga Hamu singa si Full Figure Mama Fiina singa sitakumanyi singa si Full Figure tewandituuse wa Jenosali Musale Full Figure bw'abanga akoze ensobi nga gw'oginotisinze nti akoze ensobi ye gwe nnamba emu alina okuvaayo okumuteerayo omugongo wabula si ku insightinga bannayuganda balabe ensobi Full Figure gy'aba akoze ate ng'oluusi waliwo ababeera batakiwulidde oba kubanga waliwo bannayuganda abakugoberera nga ggwe Bukenya ate nga tebagoberera Full Figure kati bw'okola video ng'olaga ebibi Full Figure by'aba yakoze oli ajja kuddayo anoonye video Full Figure gye yakoze ategeere by'oyogerako kiba kitegeeza nti gavumenti esobola okukwata Full Figure ng'esinziira ku video igwe Bukenya gy'okoze ku Full Figure mukazi wattu ne bamugoba ku mulimu abaana be ne babonaabona baba babonyeebonye ku lulwo olw'omutima gwo ogw'obutasiima Full Figure asobola okukwatibwa n'asibwa era amazima gali nti wadde gavumenti yeeba eggudde omusango ku Full Figure naye gwe abeera amusibye kubanga gwe abeera wakola insight era njagala nkubuulire mukulu wange musajja gwe Bukenya ekigambo ekirina okuvaamu ekyamakulu kwetondera Full Figure kubanga gwe tolina Full Figure ky'omugasa naye ng'ate ye akugasa wadde essaawa zino established abantu bakumanyi lwakuba Full Figure inze nakumanya lwakuba Full Figure era nze olumu nakwatako essimu nembuuza Full Figure omusajja oyo gw'obeera naye mu background yaani kuba Full Figure alinga mwannyinazi Full Figure n'aŋŋamba oyo mukwano gwange ojja kumumanya bambi Sekadaama n'ambuulira ebizibu byo Full Figure bw'atyo bw'abadde akola
nga akutambuza mu bagagga ne mu bannamawulire. Njagala nkutegeeze muganda wange mu Kenya, teri muntu mu nsi muno alina mazzi mu muwongo nga bannamawulire. Baali bajja kukulaga amazzi era singa ensi tekumanyi, wabula Furufiga yaguma n'akusangula amaziigo n'akusiigako akazigo, bannamawulire batandika okukulabawo ng'omuntu era naawe n'oteetuulako n'okozesa omukisa gwa Furufiga, naawe n'oweerwanako n'ogetinga connected ku banene nga Bebe Cool n'abalala, n'oyongera okukola emikwano ng'era omuntu omugezi. Njagala nkutegeeze gwe Munnayuganda, oyinza okulaba ensonga ya Furufiga n'ono ng'ey'omuzannyo, naye abantu bangi abayambye bannayuganda bannaabwe nga tebabalinaako luganda, nga Furufiga talina luganda ku musajja ono Ssekadaama. Naawe ampuliriza, oyinza okuba olina gwe wayamba eyo ku kyeyo gye tubeera oba gye mubeera, nga omulabe bulabi ng'ayogera Oluganda oba nti Munnayuganda munno, naye ng'ate gwe wasembeza yakulaza akabina. Bangi babadipootinze olw'abantu abalina emitima nga ogwa Bukenya. Bangi bannayuganda bali mu makomera olw'abantu abalinga Bukenya, era bangi bafiiriddwa emirimu gyabwe babagobye, abamu bafudde, abamu famire zaayiika olw'okusembeza omuntu okumpi naawe ng'ate tomuyinaako na Luganda. Bannayuganda, njagala Bukenya yeebuuze, singa vidiyo yo Bukenya gye yakola ng'alaga nti Furufiga yavuma General Salim Saleh, ng'alaga nti Furufiga yavuma General Museveni, singa Furufiga baagiyimirirako ne bamukwata ne bamuteeka mu kaduukulu, yaabange mulimu gwo okulaga omuntu eyakulaga Kampala, omuntu akuyimirizzaawo okulaga ensobi ze oyanika obuziina bwe, gubeera mutima mubi. Njagala nkubuulire Bukenya, tonnatuuka okyetaaga Jennifer Furufiga, kyokka ng'ate Furufiga bw'akulaga akabina, kkiriza obagaana, igwe toyina kabina koyinza kulaga Furufiga kubanga tomumanyi. Ekinene nnyo ky'omanyi ku Furufiga, bonna bannayuganda kye bamanyi nti mukazi yali yala, mukazi wattu yeeyiya. Era byojja okuvayo tunule mu kamera oyogere ku Furufiga kubanga tomumanyi. Iffe tumanyi Furufiga, nze mmaze ne Furufiga emyaka nga 25. Kitegeeza ate era ffe twali badde abatuufu okucriticizinga Furufiga kubanga nze siyimiriddewo ku ssente za Furufiga. Yansanga nina erinnya nga naye ayina erinnya okukwatagana. Nali nkola ku radio nga Furufiga muyimbi, ne tukwatagana nga buli muntu yeetaaga munne. Kitegeeza nti nze nsana okuvayo okulaga ensobi ya Furufiga, neso si ggwe kuba gwe akagaati k'otwala eka abaana bo obaweerera school fees ng'akasente capital ye Furufiga. Muwemu ekitiibwa olw'ekyo. Ate era Bukenya, njagala bwebuuzeemu, omugagga Hamu bw'akeera ku makya n'alaba nti omuntu eyakutwala ewuwe omuzzeeko omuvuma, olowooza anaaba akyasobola okwesiga nga bw'abadde akwesiga? Enswera ensiru bagiziikira ku mulambo. General Salim Saleh ayinza kukuwulira atya ng'ovuma omuntu eyakukwata n'akutwala mu maaso ge? Wallahi billahi kankubuulire munnange, abagagga abo tebaagala nkwe, ensonga lwaki bagagga, asobola okugenda nga yeesalako. Omukyala maama Fiina, kkiriza obagaana, n'omusajja w'okolera essaawa zino Sula Motors nayinza okwekanga n'agamba naye Furufiga yaleeta omusajja ono kati ate amuzzeeko. Furufiga mu Kampala abeera maama wo omukulu tasobya, wadde oyinza okuba nga osinga Furufiga emyaka oba nga mwenkana, wadde oyinza okuba omusinga ebitabo,
ne full figure ye mukama wo ewasula moto otuddewo lwa full figure akasente koyina mu nsawo Bebe Cool wamumanya lwa full figure okuddako nga tolina magezi mazaali kubanga bw'amala okujja mu kamera nga full figure akulese mu kamera Bebe Cool kwe kula mu kusembeza ekitegeeza Jennifer full figure ye yakutunde wa Bebe Cool nkubuulira Bukenya nze nga muganda wo nakulabula nakugamba muganda wange omuwala gwe bayita Abiba Kiggundu yali alwanagana ne Maama Fiina ng'entalo zaabwe za famire Bukenya n'otunula mu kamera n'okola vidiyo ng'emu 2-3 n'oyita Abiba Kiggundu nti mubbi nga tabbangako n'omufuleminga era gwe kennyini muganda wange Bukenya n'olaga ensi nti na Abiba omumanyi nnyo ng'Abiba tomumanyi wabula ku lw'okubanga wali olwana olutalo lwa Maama Fiina simanyi oba walufunamu nze nakwata essimu n'enkukubira Bukenya n'enkugamba Bukenya tolwana ntalo za famire kuba obeera tomanyi gye byava Abiba bw'aba alwanagana ne maama we Maama Fiina be bamanyi gye binaggwera tewampuliriza kati essaawa zino oli ku full figure eyakulaga akagaati we bakalya mu Kampala Bannayuganda omuntu ayinza okuba nga teyasoma ng'omusinga ebitabo naye ng'akusinga emikisa ng'ate ffenna tumanye empeke y'omukisa emu esinga amadiguri ge tusoma mu masomero nkusaba Bukenya media tonnatuuka gy'olaga okyetaaga full figure fukamira wansi ku maviiviigo weetondere full figure kubanga ekyamazima tolina munnayuganda gw'ogenda kumatiza nti full figure mubi gy'oli okuddako oyo atalina magezi ate teriyo mugagga gy'ogenda kugenda oyononeyo full figure kubanga master is ever a master full figure is your master nkwegayiridde Bukenya egyo emitima egy'obunnanfuusi nti kaakati maze okufunayo kakapito nfunye mu miliyoni 2 nagenda wasale nampayo miliyoni 2 oba 15 kati kiyamu Kiggundu yangulire emmotoka Maama Fiina namu yampayo kino nkwegayiridde Bukenya okyetaaga okuyimirira ku mulandira obeere ku magulu gonga Eddie Mezaya obeere ku magulu gonga munnayuganda oyo gw'olaba oleme kubeera nti nooyimiriddewo lwa handouts eziva ewa Bebe Cool eziva ew'omugagga Hamu eziva mu Maama Fiina nedda naye ng'ate ne handouts ebabadde bakuwaayo basobola ozirinnyamu singa nkugambye abagagga si bafala abagagga tebaagala nkwe aga Katonda mugulu okuddako nga lumuyamba naye njagala weeteeke ku minzaani Hamu Kiggundu okusigaza gwe Bukenya n'okusigaza full figure asigazaani era afiirwani weebuuze nga ggwe General Salimu Sale okusigaza full figure n'okusigaza ggwe afiirwani oba afiirwani weebuuze Maama Fiina oba Bebe Cool okusigaza full figure n'okusigaza ggwe asigazaani Bukenya yiga okweteeka ku minzaani nze ndi muganda wo gw'omanyi bw'onoofuna vidiyo eyo naye nzikoze mu mutima mulungi kuba nakukubidde essimu n'ogaana ogikwata njagala weeteeke ku minzaani nti sula moto bw'akeera ku makya n'akugoba sula moto kukusigaza n'okusigaza full figure ani asinga okubeera ow'omugaso eri sula moto era gwe munnayuganda okimanyi
oleeta omuntu wo mu makaago n'alowooza nti ajja kukwagalira bbaawo ajja kukwagalira mukyalawo era abamu bakituukiriza kati katugambe nti n'obukenya gwe mulandira gwatema nti kati essaawa zino yeevuddeyo yerangiridde alwanyise mukama we amukoledde akagaati mu Uganda mu Kampala eyamujja mu Bwakadaama ng'asiraaniddeyo. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Manetaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.